gazze mangi nnyo gye ndi buli mugambuuza kiki Evelyn yafudde Evelyn nenga si nga nange neebuuza gye byavudde naye mukama mulungi bannange ababika Evelyn mulekerawo bambi mumalamu amaanyi mulinga abaagala omukutulira ddala tali bulungi yes naye ate bwate bulaba nti bamubise waliwo ekijja mu bulamu bwe ate nekibali nga kimukosa nnyo nensaba mulekera abambi temuddamu kumubika era simunfunye nnyingi nga bambuuza Evelyn yafudde nenga akyali mulamu Evelyn okyali mulamu guma tusibanga nafudde adikira akawozi ke nagamba wenesu nako tubanga nga babaka bituufu abamubika obawabugabubakati abambi si kirungi bakola bakyeteekemu watya nga babika ggwe bwe batyo nga toli mulwadde ogenda kutegeera ki so waliwo ekijja ng'omuntu mbadde nsaba mbi mulekeraawo temumuyisa bubi akyali mulamu mukama akyamutuwadde mulwadde waffe ono ebigambo by'emisango oluusi bimuyisaamu okobubi kubanga tandalaba nnyo kimmuka naye nga omanyi by'emisango bitambula mpolako tetwala obudde bwayo okukola kyerina okukola naye nga wetwogerera ne ku mandi twabadde mu kooti nga 23 naye ekooti netugamba tuteese n'abantu abo bateese naffe tubagamba tekirina mutawaana mwetegeke mutegeeze tujja kujja muteese naye tetunaba kufuna kiva gye bali kwaffe tulinda batuyite kwaffe twaloopa ate nga twaloopa emisango ebiri tulina criminal tulina ne civil mu high court kati high court yetuyitanga ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokuna era asaba mwenna abamawulire gye muli mujje kuba ensonga zino muzze muzigoberera kuva gizatandikira n'abantu bangi beetaaga okumanya ti ensonga y'Evelyn ekusazaamu ekivulu kyeyakomawa abambika bakola bubi bambi wayinza kuba wali abagala kale nfe naye mukama tanasalawo bashimbika omuntu omulamu temukola bulungi naye lwali natuse n'okugamba naye lwaki mukama tantwala mba siri wakuwona kubanga n'abantu abanyamba bambi obasaasira ayinza nokuba nokukoowa bakoowa okuba munayerusi baba tebalina kyakukola abanyambye mwenna njagala obbebaza munyambye ebbanga ddene naye ekimpisa obubi nti sikola okiraba bosi wange naye takyakola sente zeetagisa buli ango buli budde nze emisibo gyange buli ssaawa gibeera gyekwata kati neta bazzemu ne basala alaba bazzemu ne basala kati kaketa twakateekamu kaketa munaana buli kaketa emalawo almost bukadde bubiri almost kaketa munaana wetuba twakazikyusa buli ssaawa emisibo gigira gyabadde golina okubula gibuza egyeno nga bagateeka mu kisambi gamba bambi bimalamu amaanyi kitegeera tetukola kasente keetagisa kale omukyala oyo yankola bubi nnyo omukyala Lidian Kaddo bwetwali tutegeeza ekivulu kyange nga manyi sijja kuddamu kukola kikutawaanya bantu nankola bubi kakasente kenali ntadde mu kakonsati kenaniisigaza kati nga manyira kujjamu kasente neme kubeera nga nsumbuwa abantu buli ssaawa kale ebbanga eriwerako nalimanya akasente kajja kuntwalako ebbanga eriwerako okusinziira ku kyenali mplanins okukola omukyala oyo yankola bubi nnyo omukyala Lidian Kaddo oyo wamuganzidwazza yasazaamu ekivulu kyange na buli kati nkyamunenya lwa nsonga byonna byonna byagootaana ku lulwe operations zalina okugenda mu maaso kati operations ezimu sizikolanga kuva ku olwo operations zirina okukola zisikolanga tereeza mwaka mulamba kati guyise otafaayo awuza babawuza tujja kuteesa tebajja kuteesa tebampa naye bandibadde bannyamba kuba nange nkyagala okulwana ndabenga omwana wange yeyongerako n'abalala bendabirira. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7 abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya eddiini zonna tuzikkiririzaamu tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana tulina ebyokuzanyisa eri abato entambula weeri eri abayizi abava ewaka ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station okumanya ebisingawo kuba ku 0704 8 Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.